Enkya ya leero BBS Terefayina ng'eri wamu ne bannabyanfuna ab'enjawulo mu ggwanga bakedde kweyiwa ku Sheraton Hotel mu Kampala okwetaba mu lukuŋŋaana olugendereddwa okukubaganya ebirowoozo ku byenfuna by'eggwanga bwe biyimiridde okossaako okwefumiitiriza ku biki ebinaabeera mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 egenda okufulumizibwa ssabbiiti ejja. Olukuŋŋaana luno lutuumiddwa BBS Business Forum 2026 era lwe lusookedde ddala. Abakugu mu byenfuna okuva mu bitongole eby'enjawulo, abasuubuzi, abakozi mu gavumenti n'abakwatibwako ensonga z'ebyobusuubuzi olukuŋŋaana luno tebalutumidde mwana. BBS Terefayina nayo mu lukuŋŋaana luno lwewomyemu omutwe ekiikiriddwa gikulira omukungu Engineer Patrick Sembajjo, akulira entambuza y'emirimu Stephen Dunstan Busuulwa, akulira bakitunzi Alex Katende Biriggwa, akulira ekitongole ky'amawulire Peter Muwesi, akulira abakozi Nakabogo Nasimu n'abalala nga minisita w'ebyamawulire mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke y'abadde omugenyi ow'enjawulo. Minisita w'amawulire mu Bwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke essira alitadde ku kwekulaakulanya n'avumirira engeri abavubuka gye boonoona ensimbi mu bintu ebitalina mugaso ekibasibidde mu bwavu. Omuntu olumala okusoma agamba kati ye trend eriwo nti osula wanti nsula Kisaasi we nno yasoma university. Naye obuyumba obwo bwa bbeeyi omugamba okusula eri enansa n'agamba eyo abo abasula eyo babulaabulamu. N'omulaba nga yeetadde omugwa mu bulago afuna ssente omusala gwe ogusooka naye ekitundu 5 ku buli 100 bigenda kusasula rent. Bavuga emmotoka naye ewasinga akubawo ndobo n'ez'amafuta tazikola ki? Taziina. Minisita Kazibwe Kitooke era nnyikizza enkola ya situla omutindo Obwakabaka gye butambuza mu bantu ennaku zino gy'agamba nti erimu ebirungi bingi ebiyamba omuntu okwekulaakulanya. Gatta omuwendo ku byonna by'okola bagamba enkula y'omutwe gwe yekuwensanira y'enviiri kale nja kubasaba tugoberere nnyo ebintu ebyo tunaagattira nabiri ebya mindset change ani gw'obeera naye tukole solutions to problems in society n'ebintu ebirala bingi sobola okugenda mu maaso. Bw'abadde ayogerako mu lukuŋŋaana luno ssenkulu wa BBS Terefayina abategesa abakulu omukungu Patrick Sembajjo ategeezezza nti emirundi mingi gavumenti efulumya embalirira bannayuganda ne balemererwa okutaputa amakulu agalimu n'engeri ensimbi eziteekebwamu gye zisengekebwa nga kino kye kibasobozesezza okukuŋŋaana batemeeteme byonna ebisuubirwa okulabikiramu. Tulina okulaba nga tuvaayo kye tuyita road map. Bajeti bamala ogisoma tulina okulaba nga eteekebwa mu nkola. Kakati ngaffe BBS ne tugamba tukwatagane n'abakugu tujje olwaleero tutemeeteme bajeti eyo tunnyonnyole tulabe engeri ki bwe tuyinza okuzimba eggwanga. Bannabyanfuna okuva mu bitongole eby'enjawulo bakirabawo endowooza zaabwe ku ngeri gye balaba eby'obusuubuzi n'ebyenfuna bwe biyimiridde mu bitongole eby'enjawulo mu ggwanga Uganda. Twetaaga otube rational nti mu Buy Uganda Build Uganda tusinziirawo Katonda we yatuwa obukugu ye competitive advantage ate ne we yatuwa ebitone empuuta emiyembe emwanyi ennaanansi obujjo n'ebirala bye tulinamu enkizo tujjemu bimeka bye tutwala ebweru tulyoke twefunuggulire ku nnyonyi nti tunaazikola. Ebintu byonna byonna ng'otaddemu obwongo bwo n'oyiiya n'okiteeka wali oba olina okukifunamu gwe ng'omuntu era nga rights ezo tuziwandiisa. Tulina system ekola 24 hours. Tubeere n'ebifo ebiri formalized nga bw'ogenda mu katale osanga department y'ab'ebyennyanja ab'engoye ab'ennyaanya abalina abatunda ebintu ebirala byetaagisa nga ebifumbisibwa spices n'ebintu ebirala byetusanga mu katale. Bano babangudde ne ku kusiga ensimbi saako okuwandiisa bizinensi mu makubo amalambulukufu nga beeyambisa enkozesa y'omutimbagano. Bizinensi eringa mwana etuuka neefunamu obuzibu n'erwala erina abagibanja erina ba creditors bangi bwe banga efunye obuzibu ejjeewaffe nisooka ne tugitetenkanya ne tubateekako mu administration ne tulaba muzze mutyengulo tubateekako ku oxygen. Tukoppe technology omujapani gwabadde akozesa. Japani ekuze tebakyasobola kukola. Tugendeyo tujjeyo technology. Mu kifo ky'okugenda China tuleete endiiboota tuyige bakola batya engoye. Gavumenti kyegezaako kugamba munnabuddu nti no
togenda bweru kuleeta ndiboota gende bweru gye technology oyige technology oyo bwe bakola ekintu kiri ojje wano ffe tukuwe kye tuyita incentives ojje okitandikire wano. Abalimi ababadde bootobulira olukuŋŋaana luno bandirabikanga abavuddeyo n'okusoomozebwa okw'amaanyi anti abakugu b'obulimi babategeezezza nti singa bagaziya obwongo bwabwe empaka za AFCON ezijja bajja kuyooleramu ensimbi ate ne bababangula ne ku migaso gy'okusimba emmwanyi. Uganda yeyina omwanya omulungi gwa kawoowo kubanga omwanya gwaffe tugumira mu high altitude ate omwanya gwaffe guli namba yokusatu mu nsi yonna mu kawoowo. Bingi n'ebikira ku bino ebikubaganyiziddwako ebirowoozo era nga BBS Business Forum tekomye mwaka guno nga yakubangawo buli mwaka n'ekigenderero eky'okuyamba abantu ba Ssaabasajja Kabaka okutumbula ebyobusuubuzi n'ebyenfuna byabwe ng'abakugu bayita mu kutematema embalirira ezibazanjuliddwa n'okuzitaputa mu ngeri etegeerekeka eri omuntu wa bulijjo. Patricia Nakayima, BBS Terefayina, Ageesigika.